bikoze kyali walugendeddemu afudde onywedde ku mazzi g'omulambo ogenze mu Kaluma byonna bikoze eki ng'obusente era ofuna buswazi kale sali mu mbeera eri nga gye nalimu ningulaba si byokola ki sibyoyagala kampu yase gyafuna ddiiru za buwumbi miliyoni 5 biki neŋŋamba kati wano wenjagala okola ki okudda tebakusazeeko komisari bagamba bulina gundi oyo yetasala ddagala yetasala ki ddagala yakola bikolwa bye era nze nkugamba mu bintu bye nasinga okwewuunya butatoba nenga ndi maki mazzo kati ekyokubiri kusaana mulambo ennaku meka ennaku 2 ekyokusatu omusajja kutisa muti najjako obukola meka 2 nga nze gunnemye okukola ki okuwalampa yina agugamba gukole ki nevunama ekyokusatu nze teerako maviivi nesiddamu kukola ki mbeera ki emugamba boy nange njagala vuga ku motoka njagala vuga ku motoka nangamba vuga ku motoka iyo biyingira obugere bisibuzo nampa ebisibuzo nemugamba eno yo si yange njagala vuga ki yange nangamba ne boy nalo tuzeyateera kati nangamba oyina lo nemugamba lo nenjagala mugamba mutima nze no natta ne ku muntu gobogamba nenkimira yangamba kale ogera yangamba tula mu motoka ngaina bana tuli mu kisibo naye waliwo gye bantwala akanyama kaliko kabooma ng'asooka angulira akanyama n'obucupa bwange bwalinga bumeka buna utamuko nywera ddala omwenge gonywera ddala ndi musajja munywi ati munaye nga tutuuka nga twogera munanga buzibu nganze golaba wano buli kimu nkikoze naye nkikoze negwe wakola otya mulamuganya okutereera nembuuza gwe wakola ki wakola otya nangamba Andrew wali ose ku muntu simanyi oba nno kyogera oba nkyogere oba nkireke lwekiba kizimbe kyogere kasaba nga si muntu Majestic Plaza kizimbe ku paaka enkadde wano kizimbe ekyo bantu no bangi basobola okusanga awo bantu bangi basobola okukola ki okusanga awo nja kukutwalako lumu olabewo onaawandika ekigambo leediyo ojja kundya tomanyi kiwandiika nkimanyi leediyo oli kiwandiika nja kuwa sente nga nkoze kinga ntunudde ku muntu nga nyawe bwekiwandiike muno mpandiika leediyo ekigambo leediyo nga ne ku Majestic sikategedde nga tuva eno ffenna tutuuke ku kizimbe ekyo oba ku lumu gy'oyingirako nawe nja okuyingira gwe wandiika ekigambo leediyo olaba muno wasoma okimanyi muno RADIO guno omukono oguli wandiika oliyogera amannya go n'ogera maki muno nze gundi nawe ojja kundi kikiriwawo wabaki manyi gali awo era olaba omuyimbi ebiseera ebisinga ng'asiba akagoye ku mugulu kuno akalwedi kali akabaana ng'ayimba oba ng'akateeka mu nsawo nekalebeeta manya awo weegali mu kibuga wakati wano ku Majestic mulimu luumu waliwo oluumu gy'oyingiramu oli wandika ekigambo bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala bano nno tebakoma okwo aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi
woofiisi zaabwe empya ekiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. Ebisingawo bakubire ku ssimu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 806. Gwaliko Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange. Nkwaniriza nate ku mitimbagano gyaffe gino okuli Eblon Media wamu ne Focus TV wona osinzidde okubanga otulaba ali mu Uganda, East Africa wamu ne diaspora nga gwasalawo okubeera nga buli notification ejja ku simu yo okuwonamu n'olaba kiki tugamba okuwonamu n'olaba mawulire ekige tukuleetedde. Nako leero si mawulire, omwami ono namukyazaako ko era nga yatunyonyolamuko olugendo lwe eriffe addala abavubuka abaagala ssente y'amangu yagwako mu kateebe ako akaaba abantu abanoonya ssente z'amangu. Bamala okugamba nti bamala okukusuza naye olunaku olusooka akugamba kino ekikolwa kyaki kati kyeyaŋŋamba nti guno omuzimu gwono kubanga emizimu egisinga batira gisisiza ku bakazi, omukazi yatera nnyo okwogera era singa weegendeeza mu bulamu bw'ensi eno omusajja tatira nnyo okwogera. Omuzimu gw'omusajja tekutira nnyo okola ki ogera era n'oba ogenze nga wamwe waliyo bajjajjaabo era n'obanga musawo muganda nga waliwo oba jjajja ddungu oba jjajja kayizi eddoboozi eryo werikutuula ku mutaba tayogera nga ate musajja tusobola kwogera ddoboozi eryo adikowa akisajja era olaba nga aliyo nga muki osokoltoze ojege abanga muki mukazi then nebasiisa omuki omuzimu. Ebintu ebyo yali ya mukazi. Ebintu ebyo nali mbiwulira amaana nembyerabirako nga nze omuki omuntu nali mpulira simanya katozi poti simanya buli yagendanga okwebaka nga bamugamba Zuku kwogenda okole nange waliwo amaloboozi era agajja nga gaki ag'enjawulo gagamba ssebo obumudde tiwakima ssente wanza funa ssente mukwano gwe walinga ofuna ekifaananyi kye nafunanga amaloboozi nga yayogera kifaananyi era nga bwenzibizaamu bwe nti neebaka oli amaki era omuntu ayinza okola nabanga ogugumuka banaga musajja ate abadde ki kumbe olwogo ebikola ki ebikusumbuwa byotakola ki bwe batasobola kulaba nenga gwe mutima okola ki obimanyi. Kino kikutuukako ddi tuvudde eri ekaluma odde waka zire waka nadde waka ebyo bitandika kubeerawo luki maaso nga buli kimu kikoze ki basaddayo okukola mukolo gwonna okuva kaluma yeyasembayo mu mikolo gyonna nendaba nga obulamu era tebukola kiseeki tebutambula buki bulungi nempulya nga ate ssente wali mukufa akubayo kidiiru ky'obukadde 10 wano mu wiiki eno eyaddirira oba munaku zozona ze mwatambula tofunawo ko diiru yo nafunanga diiru nenga era mpulya si sente zenina okolaki okufuna kyenakola nenga kati nkoze otya ekima negugamba kati nkoze ntya kwe kujjukira oli kyali wange yakwa business card eyamba business card nti wegala yakubuuza okulya akakomando byoli ebyo kwe kujjukira kyali wange oyo ngamba bino byonna obikoze kyali walugendeddemu afudde onywedde ku mazzi g'omulambo ogenze mu kaluma byonna bikoze eki nga obusente era ofuna buswazi kale sali mu mbeera eri nga gye nalimu nengulaba sibyokolaki sibyoyagala nampulya abasajja bafuna diiru za buwumbi miliyoni 5 biki neŋŋamba kati wano wenjagala okolaki okudda tebakusazeeko komisari bagamba mulina gundi oyo yetasala ddagala yetasala ki ddagala yakola bikolwa bye era nze nkugamba mu bintu bye nasinga okwewuunya butatoba nenga ndi maki mazzo kati ekyokubiri kusula na mulambo ennaku mmeka ennaku 2 ekyokusatu omusajja ku kisa muti najjako obukola bumeka 2 nga nze gunnemye okukolaki okuwalampa yinagugamba gukole ki nevunama ekyokusatu nze teekako maviivi nesiddamu okukolaki
Wateekamu bw'otyo n'obanga ashatingera olinga kompyuta bw'onoogijjako obesimu ne blacking out. Era omusajja oyo Mukama bajja ali musajja gwe nandizeemu nkulabako wali wanjawulo nnyo. Omusajja yali wanjawulo. Omwebaza sente ze yakuwa ate sente si ye cheka yanjako bujja oba bisiraani byali bimusumbuwa biyanjijagulawo enjizi nagulawo naye katono no kyali wanga oyo nga ndaba bikoze eki biganyi mwaka nga mulamba myaka 2 siraba kamotoka musajja avuga ali ya milioni nga 6 oliawo simanyi yakolawa nejira emikolo gyo gyagwa nga nabana bino obyesa nabikola ki ofuna ku obusente bwa buli buno obusente muno tugenda kusanga enjala ennuma nfunayo emitwalo 5 milioni 2-3 ezo zo zikola ki nenga size sente omuntu zakola ki neetaaga kwe kujjukirani kyaliwo kuba naye ono yapa ka business card omusajja ono kiki nga mayisinga okusasa okumanya nga tofunye ate business card omukazi yagyoleza muki ogenda okuddamu okwekwatakwata ogambe wentera okuteeka ebiki ebintu byange oba empapulapapula ng'ate weeri kati neŋŋamba obudde butuuse wakuyiriba muki musajja nenkwata essimu yange anti amanya ga munno oba ogakolaki ogamanyi n'onyigamu n'ogenda ku Facebook nononya ne bakuleetya abantu bakuwa abantu nga 10 abafaanaganya amannya omutuufu yagenda mujjawa nenoonya ekyennaku teyalinaako ekifaananyi naye nga amanya akola ki galiyo kati nga unagamba agange gangateekamu ne bakuleetya abantu abafaananya amanya abasukka 10 alaba emitimbagano gyaffe gyonna asobola okitegeera nti bw'ogenda ku Facebook n'oteekamu erinnya lyo tosobola kusanga mu linnya limu bakuwa olukalala manye g'amaanyi gwe neweerobozaamu noweerogoza kuyita waliwo ne programu gye ntyoka weerogoza oba naani Sala Kabenge weerogoza kati munnange nga njijukira ki ogenda ku Facebook noonyako simukola ki simulaba eŋŋamba nno kati buzibu bukoze ki olwo ofunyemu kiri ekitimatima kikwambadde ekyokunoonya ssente mu bulungi ne mugga javuga kumutuka aka musajja ono sigamba muno abadde akola nga mulaba n'akola n'agula eggaali n'agula piki ye emmotoka yagifuna nti abo myezi nga 2-3 eŋŋamba ngo teguggwa tegujja ogenda mu line up nga munoonya ankola ki ambula okumbula nga nsooka ankola ki nsala pressure era omutima guŋŋamba kyekiddako waliwo omusawo ali awo Kasanga tyamanye Kasanga tewali prison awali Afronica Bar oba Afronica Bar wekikuba kyetaka oyita ku poliisi bwekiti waliwo omusawo bamulagiridde ali awo muvubuka akyaliwo kuba ebikola ki waliwo bagita Mustafa stage ku mukono gwo ogwa omusajja oyo womubuuza era ndowooza ali buli wokona amanyibwa alabawo kati ekyenjagala mu sitole zo nti ebintu ebimu obijjukira ate era omanya nti kino kyali wano ate ebyo tunafuna obudde abantu abo bakyaliyo pozi ono siddangayo nembuga inaddawo anendo newegundi owa Katosi ba nembuga nasanga ekoze eki nayonooneka naye bonna bali Katosi embuga eyo ngonatera okutuuka ku mwalo mukene watera okuwunyira ennyo omukono gwa left lwaki mukene ona lwaki bagamba mukene awunyawo ennyo lwaki mukene awunyawo awantu ati mukene yawunya olaba noba ofumba mukene nze n'omukazi ayanjirako amazzi yanjirako amaki amazzi namuga era omukyalo oyo gyali naye asobola okuba nga lwakuba simanyi oba alina akasimu ali mu kijambi awo najja nga mukene awunya neŋŋamba oba niyafumbye omukene nangamba ye wafumba mukene wetuwuyamu naawunya namukubungulira nanjira amazzi omukyala wali mama nkutumiddeko omukyala namungoli nkutumiddeko nnyo nakwira kati waliwo obugambe wawunya mukene we bamulongoza bayanika
obayanika muki mukene ku mukono ogwale kutukungonatira okutuuka yatugambe ewa ku nnyanja embuga eyo ekyaliwo kuba recent myezi omwaka oguwedde naliko eyo Katosi twali tugenda kuziika eyo Masaba twayita eyo Nkokonjeri wetibwa jamu era embuga eyo nagikola ki ekyaliwo naye yafa omusajja oyo yali w'amaanyi nnyo era abantu b'e Katosi embuga mugikola ki mugimanyi naye wofunanga obudde ng'ogenze e Katosi oluguudo olwali olw'ettaka nnyo ne balikolamu mbuuza ku mukene mbuuza alidda ekikuba ekigenda e Katosi ku mwalo kati kya kolansi wekirawa Anthony okola ki n'obambagga namba awo okumanyawo mbuuza ku mukene oba mukene gwe omuyabuuze weetaaga kubuuza mukene mpozi nga tomulyanga tomanyi owuli awunya n'omanya kati naatera okutuuka ku mbuga eyo era ne takisi weziri awo ennyanja eri maaso eri Lake Victoria awo ono weekasangati ani amukuziriri kati oweekasangati sijja kwogera amannya ga Kyali wange naye abeerako nnyo ne stories nazikolaki azirabinga nga ngamba kuliko omusajja aliwa Kasangati omunyumirizaamu bino ebyokunyumya bino saabimunyumizaamu namugaa n'omuntu gwe nnoonya naye njagala kusika muki muzimu gwayogera mbuli gyakolaki gyali nonombeeza ensonga nnyangu kuba nange waliwo omukazi wange yali anoye omuzimu bagusika ku mulamu ku mufu ne ku muntu omulamu era eze tekikazumala nga weebasemu booti olumu bayinza otwala omuki omuzimu gwo gwogera yajja n'ayogera naŋŋamba gyali gundi onoonya naye ndi wanu ne wanu naŋŋamba gyakolaki alikireka ebintu gyebiri bikolera ddala alikireka nsobola okuba nga nnoonya omuntu nga yambula siina simu ye simanyi wetandikira nengera omuntu naŋŋamba katwogere naye binagamba ndi wano oba mwenyini nakwenoonyeza kiba omukazi asobola okufuna obako n'agenda n'omukolaki n'omuzza olumu nga yafumbirwa ne beekuba ne mutabuka amakane gaddamu esasagge n'agamba ekisajja nkyagaza kikanze mufumbo kumbe oli eri oseesa kumbe okumamu ebyoto ate oyo asinga okikola waliwo omukyala ali mu Masaka awo yasinga okikola ekyokuzza obufumbo ali Masaka awo muli mu bakugo okuma ebyoto mwenda buli kyoto kiteekako 10,000 teekako 10,000 meka gwe kyokumye gumu kanaana gwe nogera ngaokolaki okola byoko takuwa ddagala naye akugamba mu nnaku 2 mu nnaku meka yakolesa mpewo omuntu agenda kuba akoze ki azze aba akoze ki akomyewo bakuloga ttalo mulimu ebintu tutambudde ku basawo kuba nzi binasobola okukola ki okutambulamu nga mbeera mu baki mu basawo neokola ki nembivaamu kati ono Kyali wange tumaze manyi njagala nnyo okugoberera nze siba ku mulamwa tumaze wali empewo zoogedde oyogedde naye aŋŋamba ndikireka kati waliwo kireka waliwo polling petrol station erikirekawo mpya oba akava ku lufula n'ovuga katone kuba bali babadde balikola nabikola Kyali oyo we yali akolera nga ye manager ekireka ebintu byetunyumya badde ebyadda si bya bbanga ddene myaka nga 3 tuli mu mwaka ki tuli 2026 myaka 4 mabega 2022 wembikunyumiza nno naye abantu abo bakyaliwo embuga yokka gye sirabawo ki yo yafa naye nowekireka akola manyi Owekasangati akola ki gyali Kyaliwo omusanga ku mafuta musanga nga ye manager waliwo n'omulala bali bamuyita Ruth nga mubuuza n'omuntu gwenkola ki gwenoonya kuba samaya petrol station ntuufu nagenda mbuuza ki ngenda mbuuza wali mudoboozi yagamba nkola kireka ku mafuta kati nagenda nkola ki era ku petrol station yoko tekuliiko nyingi nnyo eriko tekuliiko petrol station nyingi era nga Ruth nga mbuuza ali omulala bali bamuyita Ruth nga mugamba n'omuntu gwenoonya anansonyiwa okolesa amannya ge nga mugamba noonya Nvule Henry bali bamuyita Nvule Henry ngamba afaanana atya omwagaza ki nga munyonyolamu nga nkwata essimu yange
nga mulaga ekifaananyi namulaga ekifaananyi ng'akikola ki ng'akiraba nagamba ayita mukwano gwo nitakola ki taliiwo ne mugamba asaba ku nnamba ye oba gwe mukubira omugambe waliwo omusajja azaakunya amanya ye gundi awo nyini we wasooka okubuuza nasooka ku petrol station yasooka eyokubiri kati zaako omulala mutaluuti kati yeeraliikiriramu nga mugamba woyina enamba yemukole ki mukubire ku simu mugambe gundi negundi amwagala ng'amukubira yamugamba bugambe awo emuwa enamba yange aliwa namugamba ali wano ku mulimu namugamba yeetangije nga kyali akola ki ng'ajja ng'ambuuza kyali wange storage sina buzibu mbeera ki emugamba boy nonge njagala kuvuga ku motoka njagala kuvuga ku mmotoka nagamba navuga ku mmotoka yiyo biyingira obugere bisibuzo nampa ebisibuzo nemugamba eno yiyo si yange njagala kuvuga ki yange nagamba ne boy nalo zeyateera kati nagamba oyina lo nemugamba lo nenjagala mugamba mutima nze no natta ne ku muntu gwoba ogamba nokimira nenkimira yangamba kale twogera nagamba tula mu motoka nga ng'alina bana tuli mu kisibo naye waliwo gye bantwala akanyama kaaliko kabooma ng'asooka angulira kanyama n'obucupa bwange bwalinga bumeka buna utamuko nywera ddala omwenge gwo nywera ddala ni musajja munywi ati munaye nga tutuuka nga twogera munanga buzibu ki omuganzi golaba wano buli kimu nkikoze naye kikoze negwe wakola otya olamuganya okutereera nemubuuza gwe wakola ki wakola otya nagamba Andrew wali ose ku muntu Andrew wali ose ku muntu omusajja baba bamugamba neyamba omusajja baba bamugamba nemugamba sitaala ku muntu nagamba gobavu bukyakuluma nagamba nze omukazi owange yalina abaana 2 balongo nembawaayo abantu bameka 3 nensooka nzirayo emabega neŋŋamba agamba nsaze mu kawala kange neŋŋaana nentya katono sewe yawaayo abaana n'omukazi ŋŋamba bidi nemugamba naye nsobola nemugamba nkola ki sobola namugamba nsobola nagamba kunaku lwali lwakutaano jangu kola ki jangu nkulage nga tutuuka ku lwokutaano nga njija waliwo ekizimbe simanyi oba nno kyogera oba nkyogere oba nkireke lwekiba kizimbe kyogere kasaba nga si muntu Majestic Plaza mutawuni ku paaka enkadde wano kizimbe ekyo bantu no bangi bosobola okusanga awo bantu bangi basobola okukola ki okusanga awo nja kukutwalako lumu olabewo wonna awandiika ekigambo leediyo ojja kundya tomanyi kiwandiika nkimanyi leediyo woli kiwandiika nja kukuwa ssente nga nkoze ki nga ntunudde ku muntu nga nyawe bwekiwandiika emu nompandiika leediyo ekigambo leediyo ngani ku Majestic sikategedde nga tuva eno ffenna tutuuke ku kizimbe ekyo owakola omu gyoyingirako nawe nja okuyingira gwe wandiika ekigambo leediyo olaba muno wasoma okimanyi muno RADIO guno omukono oguli wandiika oliyogera amannya go n'ogera maki muno nze gundi nawe ojja kundi kikiriwaawo wabaki manyi gali awo era olaba omuyimbi ebiseera ebisinga ng'asiba akagoye ku mugulu kuno akalwedi kali akabaana ng'ayimba oba ng'akateeka mu nsawo nekalebeeta manyi awo weegali mu kibuga wakati wano ku Majestic mulimu luumu waliwo oluumu gy'oyingiramu oli wandika ekigambo Linda abantu bali ku Majestic bayinza babagimanyi oba yo yakyama ogendayo ku special duty
nange simanyi ngeri gy'osobola kugendamu ne waliwo ayinza okukola ki kati nga nange wenkutwala muno kati nkutute kubanga nkola ki mmanyiwo waliwo n'omuyimbi gwe nasangawo era amala omulaba jjukira ali oba olaba ye kali naye azze kukola bibiri kiranga wonna agenda ng'olina siriimu kiri asekerera munne buli omu yazze kukima mpekeze oba kitegeera buli omu n'ebizibu kati waliwo omuyimbi gwe nalaba simanyi muziki guno ye waki gwagaana waliwo byatakola mwasinkanayo namulaba mwasinkanayo ogera manya naye olaba era nene ndonge ekyakalubye nonga ekyakalubye era abadde awo nyinza okwogerako ebitonto bayinza omutegeera abadde anoonya fulaga ya gundi ya Nuupu awo egundi ekavule wano ngamba ekifo abadde agenda kiikiriro gundi gye yawangudde ono omusajja abadde ayomba enyiika weesibiki kati waliwo omuyimbi abadde alwanira fulaga era ebadde yaawo nga muyimbi komaawo tugendayo nnyo tuyinza okumenya amateeka g'omutimbagano kati munnange nga twagendawo omusajja ambuuza wasomako mugamba nasoma kyekikuleese omutwe gulimu kimu njagala avuga ku motoka kyaliwo wekireka kuba kisumuluzo akuleeta ate ku majestic kama katonda nyakwongerayoko awo nanywera ne ku musaayi gw'omuntu ku majestic ebintu byonna bikolwa nebiri mu kibuga wakati majestic kibyakyalo kuba abantu abasinga bakola ebintu naye bibeera eyo bali eyo mu nsiko ne weetolola mugundi majestic awera we nava ogenda ewalala gye nja kugamba okutuuka okusinkana Lusifa ebozi erina Lusifa bali kunkyazaako bannange banaye agoberera Focus TV wamu ne Ebron Media nkusaba ebintu bino tubireeta ku mpewo sigamba nti twagala naye omwami nyine yeyankubira essimu nangamba nyina story nyina ebintu byenjagala onyumya abantu tusome nyini mini fe tujajimu batwebuuse ffeffeka nti abantu bangi bagudde mu kateebe abantu bangi bawubiddwa abantu bangi bakakiddwa okukola ebintu n'ate enkomero ya byonna abantu babifiiriddemu ab'enganda babigendeddemu so mwami oyo yannyonnyola story ye engeri gy'erimu ekirala essaawa zino ku social media buli wobeera omuntu akuteerako ebifaananyi biriko ssente empitirivu omuganda omuntu oyo twagala tubeeko story gye tuwulira alina amatu akole ki awulire buli omu afunemu kyekyo gwe alina amatu owulire alina amaaso olabe alina obwongo atole ki afunemu ategeere otherwise olunaku lwali tukomi wano tuba tuddingana mu episode ba mu story yaffe omukulu n'atumalira eyo story eyo ngeri gye yalimu oba oli awo ow'amagezi ojja kubaako ky'oyigamu naawe atalina magezi era tujja kubaako ky'ojjamu naye nga nzikiriza nti ebituleeta story zino tekubaako kye tugatta ku bulamu bwaffe obwa bulijjo otherwise tukomye olunaku olwaleero tujja kusisinkana mu story ezijja mu maaso eri tukujjukiza nti ebyamakulu tulina bingi ebituzimba era nga bitwagambye 360 tukuwa kasabu kanyama tukuwa ku sports tukuwa ku politics tukuwa ku mawulire entertainment n'emboozi ezizimba byonna ngeno tubikuletera ku mitimbagano gyaffe gino obeere ng'oyiga obeera mumanyi otherwise katukumewo neyo leero mbeere bulungi buli omu mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala bano nno tebakoma okwo aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House mu Tuba ne ku ofisi zaabwe empya ekiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel
ebisingawo bakubire ku ssimu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 806. Gwaliko Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange. Kusubscribinga ku Focus TV yange bingi